Isaya 5:5 Isaya 5:4 olunyiri lwa 10 kubanga ensozi zirivaawo n'obusozi bulijjibwawo naye ekisa kyange tekiri kuvaako so n'endagaano yange ey'emirembe terigibwawo bw'ayogera Mukama akusaasira. Abalala bayinza obutafaayo naye Mukama akusaasira. Yesu atugamba mu kitabo kya Makko essula ya 8 olunyiri olw'okubiri nti nsaasira abantu bano mbasaasira. Makko 8 olunyiri lwa 2 nsaasira abantu bano kubanga kaakati baakamala nange ennaku 3. Mu Yesu temuliimu kufiirwa ne bw'omala n'eddakiika emu tayagala ogende ng'eddakiika eyo takuwaddemu magoba. Mu Yesu temuliimu kufiirwa ne bw'omala naye essaawa emu agibala. Nomala esaaviisi yaffe erwalwawo okwo naye Mukama tasobola butakubalira budde bw'olwawo. Eriyo abasiibayo nga tebavaawo tebasaba n'avaawo nga tatunze. Gwe n'ova ku mirimu gyo n'ojjako mu saaviisi n'oddayo n'otunda ogatta ebitundu 2 kye watunze nga tonajja oba ne bw'oba wavuddeyo totunze bw'oddayo toyinza butatunda. Yesu abala obudde bw'omaze naye. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Nze natambulanga mu butale nga mbuulira njiri naye nga nagenze kutunda bintu ndi mutunzi wa bintu mu butale obutambula obutambuzi. Twagenze ezirobwe n'enzira mu njiri. Twagenze wabigalo munda eyo nakasongola n'enzira mu njiri. Abasinga obungi bamanyira eyo. Mbuulira njiri naye nga siri pasita era nga saagala kumpita pasita naye nga nyina okubulira enjiri. Naye nga abantu batula ne mu biti ne beggamagama omwo nga balinda bwe naamala okubulira enjiri nzije mbaguze. Era nga nze bwe nva mu njiri bwe sissa mukono ntunda kaleediyo ku kaleediyo ngatto ku ngatto ssaawa ku ssaawa natundanga leediyo antunda essaawa nga ntunda engatto. Tuli basavaiva mu ddakiika emu mba nkusimbidde akati awo nga nkasibye nga nkakoze bulungi nga ninga nga fundi era nga nkataddeko galubindi essaawa obuwuzi bw'engatto buki byonna nenkuteerawo kyati nga ngitaddemu nekelesi ate wali nenteekawo engatto nembeerawo ne leediyo entonotono nteeka okuteega buli ango. Okitegedde omubulizi w'enjiri oteeka okuba n'emirimu. Musirise abantu balowooza nti bw'ogenda ku njiri bangi nnyo ba failures abasuubira okubulira enjiri byabadde akola biganye ng'atandika okulimba ensi. Mukama yannemesa okukola byonna bye nali nkola yaŋŋamba nzire mu njiri ne bwe nsuubula engoye ziteekwa buteekwa ku nsala ayagala ŋŋende mu njiri. Ne bwe nsuubula ki kiteekwa buteekwa gaana Mukama njagala mu njiri. Nze yanguba mirimo yansindika mu njiri. You are joking. Era mwe mugaana abantu okulokoka. Nze nabuuliranga abantu okulokoka ne balowooza ndi muyaayi abayitaayita wansi nga nze ntunda kaseti n'akizuula nti yaliko ekizibu. Obulokole bunyuma ng'olina ky'okola. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Agenda okuyita wansi ng'emaali gyeri natuuka eseera kesisi n'engidduka. Byenkola bye bayoola ate nga sisibika kubanga mmanyi obunaku bwange teri alinzijayo. Mbasaasira abavubuka abalya nga muli banaku nganzi naye ng'obeera okola gwakuzza misango oba ne weerabira n'ennaku yo obeera ku siteegi ya booda okimanyi muzikumpi oli bw'omu naye oyenda ani ali kujjanjaba siriimu oyo. Bali mu kufuwa firimbi siriimu agende gwe buli gw'otwala toyagala mujjako sente oyagala birala. Naye ng'okimanyi oli munaku awedde emirimu. Nali munaku amanye ennaku yange saasibwako mu butembeeyi. Emirundi gye banjoola gyali miyitirivu naye tebantuusaako ku site hall. Nze okugenda ku site hall nabanga ngenze kweyimirira balala. Baatuuka okuggyawo emisolo gy'emitwe nga buli musolo ngulina. Oli munaku ate tona bisaanyizo.
buli identity card gy'obuuza na buli ky'obuuza nga nkirina nakanabitereka we baakoma okuweesesa emisolo gy'emitwe nga Kizza Besigye yeesimbyewo n'agivumaavuma we nakoma okuweera emisolo era nagitereka njirina bwe baddamu ne bagamba nusasule graduated tax wentandikira tikiti zange empya ndoza nje nzitimbe ku TV musirabe nga buli ky'obuuza mba nkirina kuba manyi ndi bwogo kikulu nnyo okumanya gy'ovudde kikuyamba okunyweza Wooli ate Obeere ne Gyogenda.